Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka tubalamusaako katono tuweebaza Katonda abakuumye nga muli balamu, twebaza Katonda atuyambye n'atukumira mu kwagala ensi yaffe n'atuwa n'okutegeera. Amannya Ombejja Endagire Tajuuba ababuuzaako era abategeeza nti tasobola kwerabira bajjajjaabe abakulu b'obusolya, abakulu b'emasiga, abakulu b'empya, abataka abagundiivu, abataka ab'ennyiriri, mwenna mbalamusizza. Nyongera okulamusa abalangira abakulu b'emituba mwenna nga nsaba musituke mu kumanya kwammwe, mugezeeko okuwabula omusajja akulembera ebitongole ebiweereza Abaganda ekitudde mu Bulange Mmengo mu nnyumba y'abataka ba Buganda. Okusookera ddala nsaba okukakasa Abaganda nti twalumbibwa naye nga kino bakikoledde emyaka mingi, ne bateekateeka omwana ajja kuzaalibwa bamusibe kabaka nti wuwe, ate kabaka bw'aba avudde mu nsi omwana oyo n'ajja n'ayeeteekawo n'alimbalimba, ne banyiikira ne bamusembezereza kabaka, ne bamufuula munne wa kabaka, ne bamuteeka mu kifo w'asobolera okwawulayawula olulyo olulangira, okwawulayawula mu Baganda, okusaanyaawo Obuganda n'enkola ey'Abawambi. Omwana ono ye David Wassajja nga bwe yeeyita, naye nga musajja mutoolo. Omusajja ono afutubbadde ku Buganda, naye nze nsaba Abaganda mubeere banywevu, mukuŋŋaanire we musobola okumanya ebintu, ate munyweze obuwangwa bwaffe n'ennono. Mu Bwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda taziika, ne Lubuga we taziika, n'abalangira ab'enjawulo ab'Amujaguzo tebaziika. Ekyo kiri mu nnono z'Abaganda. Abambejja Balubuga ba Bassekabaka tebaziika. Kaakati nsaba okubategeeza nti we twogerera bino ng'omukolo ogw'okuziika gufuuse ekimu ku bivoola Nnamulondo ya Buganda. Ate bwe tubagambako ne bakola akanyoomonyoomo, tebeenenya, tebeekuba mu kifuba, tebakyusa, bongera bwongezi mu maaso okukola ebintu ebisaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Akatambi kano bw'oba omanyi omwami William Matovu, ambasada, ayitibwa ambasada Matovu, ono ng'atuula mu kitebe kya Bulange, ekitebe ekifumbikiddemu ebisajja ebimpemempeme ebisaanyaawo Buganda we bitudde, nga bikulembera omusajja Omunnalwanda, abaana gwe bakatuma erinnya lya Kayumba, ate nze gwe nabagamba nti muyita Kamegere. Era omusajja ono ye yekka nga ye mu mubiri gwe mutuddemu ekikulejje ekiri ku Buganda ekigisaanyaawo. Agenda n'akola emikolo n'alagira omwami oyo ambasada Amatovu yawandiika sipiiki ezikozesebwa okulimbalimba Abaganda nti Kabaka amutumye, Kabaka asiimye. Kabaka ayinza atya okuba nga asiima mmwe bye mukola, nga Kabaka tasiimangako bukyangava mu Namibia, tavangayo okwo kwogera eri Baganda
kumulabako kusamba ndege mu buufu bwa bajjajjaabe nga kabaka atudde ku Namulondo ya Buganda. Atuma mmwe. Ssaabasajja bwe yali ayogera olunaku olw'amatikkira yategeeza Buganda yonna nti ye tasigira tasigira era nga kyekyo kyekituufu ekiri mu nnono. Kabaka wa Buganda tasigira era tabeera na mubeezi. Ekyo ekifo kibeeramu kabaka oyo yekka yakola emikolo egyo. Okuggyako ekyobulabe kitwafuna nti omukazi gwe baateekawo yawamba obwa Lubuga si Muganda si Mumbejja. Omukazi yeddira Ffumbe mwana wa Lusimbi Mpanga. Obuganda bwonna bukimanyi nti Agnes Nabalamba si Mumbejja. Bwe baamuteeka kuwo n'agwa ensimbu ne kikakasiza ddala nti oyo si Mumbejja. Kakati mulabe Ssaabasajja Kabaka bwe yeetooloolwa ebikaajulo by'abantu nga bano. Weewuunya baali bagenderera ki? Kuba omusajja wa Ssajja yajja nabagamba yatuukira wali ku Luzzi e Kabowa n'asanga abaana b'Omulangira Ssimbwa nga bagenze okukima amazzi, n'ajja n'abaawaka awo nno waafunira n'amannya agawa Ssajja Kintu, naye nga musajja mukulu ali mu myaka 26 oba 27. Ng'emabega eri yonna tewali Mumbejja n'omu yali amuwuliddeko, tewali abaana ba Mujaguzo. Si bwe batyo bwe babeera. Ne yeekobaana n'ono gwe baategawo obutezi Agnes Nabalamba, ne yeetaba naye abamu gwe bayita Nabaluga, ne beekobaana ne bakola ekkobaane nga lyakusaanyaawo Buganda. Omusimbu bw'agenda mu Masiro ne yeetaba mu mikola mu Masiro. Bw'avaawo Omusimbu n'atabaala n'agenda n'asimba emiti. Bw'avaawo n'atabaala n'azungira mu baana agenda asiga ekikolimo ekibeera ku mukyala eyeenyaga ng'ensimbu zimukubye. Mu nsi yonna ne mu Basiraamu omuntu omusimbu bamuyisa bulala. Naye kaakati bano baakiteekateeka omunnamala okubwa ensimbu n'alekebwa ku kiwu kya Buganda. N'alekebwawo. Okufaafaagana kwa Buganda bwonna kutudde ku Nabalamba Nabaloga Agnes, ne kutuula ku musajja eyita Wasajja David, ne kutuula ku musajja Kamegere Kayumba. Nabagamba Kayumba k'enkoma akalina n'ennyengere eziramusa abantu. Yoyo musajja Mayiga awunya. Kati Mayiga akozesa Ambassador Matovu kubanga kati nze okuva enako mu mulaba emyaka gigenda mu 18 okumulaba n'amaaso gange, kirabika nti musajja watayinza okuba nga akaddiye kubanga obwongo butandika okuteeka mu reverse gear kasita obuwezi emyaka 65 okutuukira ddala oluusi abamu batandikira mu 7 abaluddewo 7 mu 5 kakati ne zikuzza obuto n'otandika okukola ebintu ebitateekeddwa okukolebwa by'okola nga tolowoozezza. Oluusi batono nnyo abalina omukisa abasigaza obwongo bwabwe obujjuvu. Abo nno be baba bali obulungi mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Omwami ono Matovu yali mwami mulungi, yali musajja mulungi, yaweereza Obuganda. Naye kakati Mayiga gwakozesa okuwandiika sipiiki ezirimbalimba Abaganda. Kabaka asiimye, kabaka antumye, kabaka aweereza obubaka. Mwami Matovu nze siba zikweya tajuuba, omanyi bulungi. Nsaba okutegeeza Mwami Matovu, lekeraawo okuwandiika sipiiki eziteeka kabaka ebigambo mu kamwa. Lekeraawo okuwanda kabaka ebigambo mu kamwa nti asiimye n'aweereza obubaka mu kuziika abafu. Mwami Matovu William, obadde n'ekitiibwa nga toyogerwako bubi. Kubamu abali Emmengo nga ggwe tewali akwogerako bubi. Naye nze tajuuba, nze ekintu bwe kituuka ku Buganda sisirika. Mwami Matovu toddamu kugamba kubikkirira Wasajja si mulangira wa Buganda.
era tewali bubaka bwe bateekwa mutikka. Kasujju yayogera misana nga si mutamiivu kubanga musajja musiraamu. N'ategeeza Obuganda nti Wasajja bukyanga abeerawo myaka kati agenda mu 62. Myaka 6. Agenda myaka 6. Wasajja bukyanga abeera mu nsi takolwangako mukolo gwonna gw'abalangira. Obuyinza abujjawo okukiikirira kabaka nti obubaka bwetiikiddwa kabaka. Oyo atalina mu luli olulangira, oyo mbalangira ba Buganda taliimu Wasajja kintu. Taliimu. Mu bazzukulu ba Bassekabaka ba Buganda tamanyiddwa. Tamanyiddwa ffe abali emmere, tamanyiddwa bajjajjaffe abagenda edda. Asituka atya okukiikirira bajjajja baffe okuviira ddala ku kintu. N'agenda ayimirira mu Buganda n'ategeeza nti yeetisse obwakabaka bwa Buganda. Kabaka wa Buganda tatikka mu bulangira yenna bubaka. Muleke kutujooga kutusaanyaawo. Oba mwagala bubbi, akulira ababbi banne Mmengo. Oyo Wasajja simulangira takulira Baganda, talina bubaka bw'ayinza kwogerera kabaka wa Buganda kubanga simulangira wa Buganda. Takolebwangako mukolo wadde ogumu bwe guti. Wadde omukolo ogumu mu Bassekabaka. Oyo Wasajja omubuuza nti gwe weyita Wasajja naye Wasajja omanyi gy'ali? Amanyiyo? Mulekeraawo okutujogajoga ne mujoga Abaganda ne mbafuula ebitagasa kubanga mwagala amalyansimbi. Wasajja talina buyinza bukiikirira kabaka wantu wonna. Tabulina. Kubanga takakasibwanga mu lulyo olulangira. Kasujju naye yabagamba misana ngakkaatiriza ekintu kye nabagamba ti oyo omusajja bwe yali akajja baamuleeta nga pulojekiti. Era kati akola pulojekiti ezaamuleeta. Era ekiseera mugenda kumulaba agenda. Bano abaamuleeta bwe baligenda agenda nabo. Tagenda kusigala mu buli lulyo olulangira nga mulangira kubanga naye akimanyi simulangira wa Buganda. Nnyongera okukakasa mwami William Matovu nti bwe tutuuka mu kulwanira eggwanga lyaffe tetulina gwe tuttira ku liiso. Oli musajja mukulu tetwagala kukwemukira. Lekeraawo okukola sipiiki abantu bano ng'ozikolera Mayiga olukulagira wandiika bw'oti ng'owandiika ng'abaana bavaayo ne be batatumye nga batandika okwefuula bakabaka ba Buganda. Temukkirizibwa kuyimirira mu bigere bya kabaka wa Buganda nga mulamu. Ne kabaka wa Buganda ne bw'aba tasobola kweyogerera akola obubonero naye teri akiikirira kabaka wa Buganda mu nsi ku ttaka lya Buganda. Ekirala njagala okutegeeza Abaganda nti okutuusa nga mulabye kabaka nga yeetabye mu mikolo gy'abantu bano temuddayo kugenda mu mikolo gyabwe. Tukooye abasajja bano abalabbaye okufuna kabaka ekyobusuubuzi. Kabaka wa Buganda tatikkirwangako Nnaggalabi na kuweebwa buyinza bwa bajjajjaffe kujja kufuuka kya busuubuzi oba advertiser ow'ebyobusuubuzi oba omulangirizi w'ebyettunzi. Tukooye okutujooga ffe Abaganda. Tukikooye. Nyongera okwowoola alaba buli wamu n'abalamba wasimba omuti gukuulewo emiti mugende nga mugikuula n'abalamba gy'asimba. Mu Buganda ajja kusimbamu endwadde gye bulijjo abaana bamwe batandike okugwa ensimbu. Ow'ensimbu tasigga kintu kyonna mu ttaka lya Buganda. Omukazi ow'ensimbu aba mulambe. Abaganda okumanya basosolanga omuntu omusimbu nga bw'azaala n'abaana be tabayonsa kubanga bamanya nti ayinza okuba ng'ayonsa omwana ensimbu ne zimukuba n'agwira omwana n'amutta. Kati omusimbu bwe yazaalanga nga bamugamba kizira nga bamuggyako omwana. Omukazi mu Buganda agaanibwa okulyonsa omwana mu Buganda mu mpisa z'Abaganda abeera muguwa nsimbu y'oyo Agnes Nabalamba gwe mulaba eyeeyita Lubuga Nabaloga. Mwegendereze ebintu bino bwe tusirika temulowooza nti tetumanyi. Aye Ssaabasajja Beene omusajja oyo Matovu munno yaliko munno naye Mayiga amukozesa okulimbalimba Abaganda. Mwami Matovu William Ambassador Emmengo wedde kova mu bintu bino. Tetwagala kuyomba na buli omu
bwe tubadde tukuwa nnyo ekitiibwa kizuuliddwa tate gwe wandika sipiiki n'oziwa abana abaana abalenzi n'oziwa abalangira bye batatumye n'owa bano bannabalamba n'owa Mayiga okwogera enjwanjwa ku Buganda n'okuwanda kabaka ebigambo mu kamwa. Kabaka asiimye ampeereza obubaka bw'abafu. Kabaka wa Buganda taweereza bubaka ku bafu. Ebintu bye mukola ffe Abaganda n'abantu abategeera ennono tumanyi nti bye mukola mulaga Baganda nti kabaka ajenjebuze takyesobola. Kyokka nga yeesobola nga musibe busibi. Kabaka ye musibe teyeesalirawo. Kabaka buli kye mumugamba abagamba mukole nga bwe mwagala. Yabejjako tayagala kubeera mu bintu byammwe. Bajjajjaabe ng'ali e Namibia baamuluma ku kutu. Takyayagala kwetaba mu bintu ebyo bya zigiriini. Teyeetaaga kubyetabamu. Ayi Ssaabasajja Kabaka tajuba asensebuse. Naye waliwo ebintu ebitunyiga. Kabaka wa Buganda tuterese bakitaffe bonna. Tuterese abalangira n'abambejja. Tuterese bannyinaffe ne baganda bo. Tuterese bajjajjaabo ng'oli ku Nnamulondo. Kabaka wa Buganda ebbanga lyonna ng'alina bakatikkira abalina obwongo obujjuvu. Bassemwogerere, bamuliika, Bawalusimbi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kanziyeyo ne Mayanja Nkaji yamukwasa Ddamula nga yeyajjulula Ddamula okugijja mu Basimbiro ogizza mu Bawenda. Tewali Katikkiro yali asomye bubaka ku mufu. Ekyo kizira mu Bwakabaka bwa Buganda. Katikkiro wa Kabaka omulamu tasoma bubaka bw'abafu. Ekyo ng'okizizza ku bbali. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda sikuwulirangako bw'otuweereza bubaka muzibu wano. Nti Kabaka addidde omusajja we gundi agenda atwala obubaka obusoma obw'omulangira gundi. Mwagadde nnyo okubawa ebitiibwa n'okubamanya. Kati wasajja ky'olwanyisa nti abantu bakukakase nti oli mulangira. Abantu bakimanyi nti oli mulangira wa Buganda. Oli musajja mutoolo, oli mulangira w'ettoolo. Abantu bonna bakimanyi. Leetayo ebifaananyi byo ng'oli mwana muto muvubuka. Kale nga tonnavubuka myaka 7 myaka 10 ng'oli n'omu ku bannaalinnya ba Buganda. Okyadde ewassenga gundi oba okyadde ewassenga gundi. Obadde ng'osomaawo ng'abaana ba Nnaalinya Ddimbwe bali wali ku Nabunnya. Nga bakitaabo bonna weebali. Ani yakulabako Wassajja ng'oli mwana muto? Tukulabye wano ng'oli myaka 27 26. Ozze bakutaddewo oli project. Musaanyaawo Buganda. Kati wasitudde okikirira Abaganda ku ttaka. Wassajja tolina buyinza buwaayo ttaka ly'Abaganda. Mayiga nze njagala okukuyozaayoza. Weebale nnyo okutabulatabula Obuganda. Weebale nnyo okulya mu Buganda olukwe. Naye ekiseera kigenda kujja. Bakukozesezza. By'okoze ebigenda kukuyita mu ngalo. N'abaana bo biribayita mu ngalo. Muli yavuwala mulibeererawo. Muli bulanga ebisiikirize. Ekikuvaamu kiri bulanga ekisiikirize Mayiga. David Wassajja. Lekeraawo okuvangayo n'ogamba nti okiikiridde Kabaka. Toyinza na kukiikirira Kabaka kubanga ne nnyoko akuzaala si Muganda. Tolina kika. Tolina buyinza bukukiikiriza Kabaka wa Buganda. Tukooye okutujoga Abanyarwanda mujooga nnyo. Mwannyina wa Saamu Kuteesa yazaala oyo Wassajja. Mulaba Chaini ey'Akabano bwe yajja yeeruka okweyingiza Buganda. N'afubutukayo n'ategeeza ensi. Omusajja omaze okusoma olina diguli 2 n'otegeeza ensi nti oli mwana wa Muteesa. Eriyo nayo nga tonnatuuka kutegeera kuyiga kulimba wali oli luddawa. Wassajja lwaki waggalira maama wo walagira ne baggalira maama we bweru nga zo gamba Kabaka nti nno toli mwana wa oli mulangira naye toli mwana wa Muteesa oli wa mulangira w'ettoolo. Ne mumusibira ku gate. Ebintu ebyo bwe baafuluma n'omanya ani eyaliwo yo mwana wa Ssenga Muggale owa Kisingiri ye yali ku gate e Nakasero ne muggalira nnyoko ebweru. Nnyoko ne bamuggalira ebweru. Tatuukirira Kabaka mugamba mazima. Ki ekyaddako?
ekyaddako omwana wa Kisingiri oyo mwamukuba akatayimbwa ku mutwe omwana wa ssenga waffe oyo ne mumutta. Kiki bwe wamanya nti Arnold Simbo alina ebiwandiiko ebimukwasibwa ebikukwatako byayinza n'okugjayo n'ebiraga obubbi bwo ku ddiru gye wali okola ku ttaka ly'enjeru, mazima gennyini mweteesa ne mukuba Arnold Simbo akatayimbwa ku mutwe. Musajja gwe wasajja oli mutemu ate ng'okolagana ne mawega mu butemu. Kakati ffe tetuyinza kuleka mpita mbi kuyimirira mu Buganda. Tetujja kukkiriza wasajja, tetujja kukkiriza kujogola Namirondo ya Buganda kuba toli mulangira, tolina muziro, tosobola kukiikirira kabaka wa Buganda. Weddira ki? Muzaana kye yakubutula mu Buganda mu kika kya Buganda n'akubutula n'akusimba mu Buganda olyoka oveeyo gavumenti okiikirira obwakabaka bwa Buganda. Ayi Ssaabasajja ssebo, Ssaabasajja mwenda mutebimuna mukama waffe, tukugamba abalangira gye bali abasobola okukiikirira Abaganda, abaana b'Abaganda. Tulina omulangira Kasimu Nakibinge, waliwo omulangira Lukanga wali Ekibuli, tulina omulangira Namugala, tulina omulangira Mukuma, baani bonna bwe bali abakanabba. Naye lwaki otuzunzizaako omusajja emputa nte eyo talina nnyina Muganda, awasizza omukyala mu Nnalwanda, takolebwangako omukolo gumufuula mulangira wa Buganda. Bano aba gavumenti y'amayega be bamutimba buli wamu, omulangira ebyo byonna Abaganda babalimba. Oyo musajja si mulangira, etateekwa kukiikirira kabaka. Kyova olaba nti agamba nti kabaka amuwadde obubaka okugenda ku bafu. Ssaabasajja kabaka yali agala nnyo Muganda we, yali agala nnyo Baganda be, naye bw'ataasobolera kuwa bubaka kabaka wa Buganda taweereza bubaka ku mufu. Temutuziika kutusaanyaawo bikulekule mmwe. Mwami William Matovu, nkwegayiridde komya okweteeka okuwandiika ebiwandiiko, kubanga bange nti gwe speech writer awa mayega ebyokwogera, gwe speech writer gwowandiika ebigambo Wasajja byayogera. Muleke okutuleetako okonyomonyongo n'okutujooga. Kabaka wa Buganda mumulekere ekitiibwa kye kimumala, tukooye okutuyisaamu amaaso n'okumufuula kitunzi w'obubbi bwammwe. Kabaka mumulekere ekitiibwa kye nga kabaka wa Buganda. Gye mukoma okujja mu kabaka ekitiibwa gye tukoma okubakyawa. Nsembayo nga nkoowola abalangira n'abambejja basaava ne bannaava mwenna, mufube nnyo okunyweza ennono. Nkoowola bajjajjaffe abataka b'okulu b'ebika, wadde nga musirise naye mudiigirize bajja abazzukulu bammwe mu kyama ebintu bitakolebwa mu Buganda. Nyongera okwowola jjajjaffe Kasujju Lubinga, njagala oddemu oggyeyo obuufu, olage bazzukulu bo abalangira n'abambejja ekkuba ettuufu, olage abalangira bennyini n'abambejja bennyini ekkuba ettuufu. Weebale nnyo okwogera amazima ku musajja oyo eyita Wasajja eyefuula akiikirira kabaka wa Buganda ng'ate si mulangira wa Buganda. Era abamu biyamba nti muganda wa kabaka amukiikiridde. Kabaka wa Buganda talina mubeezi, takiikirirwa. Oyo mumukozese nga mukwano gw'amayega ye. Nyongera okusaba Abaganda gyonna gye muli muleme kwetaba mu bizinesi z'amayega ez'emipiira egy'ennamboole. Emipiira gye batwala ennamboole tegirina kye gikwata ku Baganda. Kabaka abalaga kyayitamu temukiraba, kabaka abalaga kyayagala temukitegeera. Kaakati nange soogerera kabaka, niye ngezaako okubagamba temwetaba mu bintu by'amayega, kubanga amayega aliwo
kutulugunya kabaka wa Buganda. Temwetaba mu bintu bye. Temwetaba mu bintu bye. Nga nyongera okutegeeza Obuganda nti abo abeeyita abaana ba Ssekabaka Muteesa, abeeyita abaana ba Ssekabaka Muteesa nga beeyita nti bo be bakulu ennyo, be balangira ennyo era be bategeerera Obuganda bwonna era be bannannyini buli kintu kya Buganda kyerina, n'eggwanga ne balisaanyaawo ne bakifuula kyabwe, ettaka lya Buganda ne balifuula ekyokuzannyisa, ekyokujoogola nga batunda nga bwe baagala. Nsaba okutegeeza Abaganda nti abo bukyanga banyagulula Buganda. Siraba walinamu magezi. Ekisookera ddala, ayi Ssaabasajja nzikansensebuke, embodooli ezo n'enkodomali eziyita enkoko ennyama eziri emmengo, nsaba okubatekakasa mmwe abakyala mmwe empunga muyaga ne balogo bannammwe be mukolagana nabo, kubanga bye mukola ebikolwa bimukola by'ebyobulogo kyetuva tubayita abalogo, by'ebyomwoyo omubi kyemuva muyitibwa abalogo. Obulogo si ddagala lyokka na byawongo, obulogo bulina ebikolwa by'oyo omuntu ow'omwoyo omubi. Naye ku bonna njakubuuza Agnes Nabalamba, ewaawa Lusimbi gye wamanyira nnyoko bwe yali akuzaala ewaawa Lusimbi gye wamanyirwa nti Muteesa azadde ono n'oli, oba Sarah Kagere gwagenda okujja okuzaalibwa, si gwe mwana wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye omuwala. Nti baakulaba ng'ozaaliddwa ng'era oli wa kitalo nnyo, kaakati kyova obeera nti nno gw'omanyi wabeeranga wali nga gwe nasazaawo abeene, awulira beene byakola, amanya ne beene gy'alaze, ti gwe nasaza wa Buganda. Mukyala Kagere ne Agnes Nabalamba mutugjeeko ezimwa n'amagezi amasereko. Teri mwana amanya kitaawe gy'azadde baana. Luswata Kiweewa amanyiddwa Abaganda bonna, kuba bwe yazaalibwa yalangirirwa Obuganda bwonna. Mwamugoba n'abaana be ne mubagoba, mwabeeyita abaana ba Kabaka ate nga nammwe muli baana ba ku kifugi, muli baana ba ku kifugi. Kyova olaba nti nannyammwe talina linnya lya buzaana bw'abalangira. N'olwekyo tetubagamba nti bwe tukoowa tuba tukooye. Omuganda akoowa, tukooye okutujooga nga baabaleeta okusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda. Muyonoona kino munyonoona kiri, byonna byonna mukola bikolwa bya ttima ku Nnamulondo. Naye njagala okubategeeza nti omuntu yekka amanyi abaana ba Kabaka asembayo n'okubakkiriza abeera lubuga w'Omukabaka oyo nga mulamu, asobola okukkiriza ate bakkiriza ate Kasujjulubinga addamu n'abasunsula, ekitegeeza nti Kasujjulubinga, Nankere Omukerekere, Omutaka Nankere ne Lutimba Namumwa be bakakasa abaana ba Kabaka baabalese ku nsi. Si Kagere, si Nabalamba Nabaloga, si David Bigalo Wassajja, tewali. Mwetadde mwe mutateekwa kugenda na kubeera. Ne mubeerawo nga buli kiseera munyiikira kutaagula ly'olulangira na kwagala kusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda. Tetujja kubaganya. Ffe tuli Baganda, tetujja kubaganya. Kati mwateekawo ekifaananyi nti mukikole nga mulaga ensi yonna ti Kabaka Mutebi tasaanidde, takyesobola, ajenjebuse, takyasobola kufuka Buganda. Kyemuva mutuuka buli tukiikiridde Kabaka. Kabaka atutumye, Kabaka asiimye tukubbe ettaka, asiimye tukukole tuti, asiimye okukuziika. Kabaka wa Buganda taziika, tasigira, taweereza bubaka bw'abafu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate Kabaka wa Buganda bw'aba ayagadde okubeerawo mu kuziika kwonna nga Kabaka wa Buganda yakwagadde, abeerewo nti omwoyo okunyolwa kwe kutuukirizibwa, ebintu ebyo bikolebwa Kasujjulubinga. Si mmwe ntuuyo za musota, si mmwe ebisebesebe. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala.